Ebintu bingi ebituusewo olunaku olwaleero. Obuzibu bwonna bwe twalabanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna omwaka gwa 2026 tebutandise ku lunaku olwo. Christopher Okello Onyum ye suspect era ye muntu gwe baakwata red handed ng'atirimbudde obulamu bw'abaana 4 ku ssomero erimanyiddwa nga Gaba Ale Childhood Development Center erisangibwa Gaba okumpi ne Gaba Community Church. Kakati enteekateeka zonna ezaaliwo omukulu ono Okello Christopher Onyum atandika atya okupulaninga kino, akkiriza ye nti kino yakikola oba bakimujwetekako. Njagala nsinzira butereevu ku Mukutu Viki exclusive video y'olunaku olwaleero yo njagala mugisharinge. Okello Christopher yakkiriza mu statement gye yakoze nti yakola obutemu buno era nga mu kaseera kano tekikiriiko kubuusabuusa nti Okello Christopher si ye yatta. Newankubadde baamusanga ku crime scene era baamusanga ne bye yakozesa okutta abaana, wabula ate yo poliisi ne ebitongole by'ebyokwerinda okunoonyereza kwebikoze bikakasizza nti Christopher Okello Onyum yagenda kagenderere era yateekateeka n'apulaninga engeri obutemu gye bunaabaawo na butya bwanaabukola era nabaani be yeetaaga. Wano wendi nkutte emiko 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gino gyonna miko egiraga obutemu Christopher Okello Onyum bwe yabupulaninga. Lwaki susooka ne nkusaba video giweka like kigiyamba okudduka ku speed etenkanika. Sibasabangako gisharinga ey'olunaku olwaleero, mbasaba mugisharinge. Omulamuzi olunaku olwaleero mu kkooti ento e Masaka, mu kkooti ento ey'e Makindye Masaka nti omusango gw'omugagga gwankwata nnyo engeri gye nagulondoola, alagidde nti Christopher Okello asindikibwe mu kkooti enkulu etandika okuwera ennemba n'emisango gye. Bino bye tulina era bye tusobodde okubeera nga tutegeera. Ekisooka kikakasiddwa nti Christopher Okello Onyum alina obutuuze bwa mirundi 2. Mutuuze mwana munansi wa wano mu Uganda, at the same time yafuna obutuuze mu ggwanga lya America. Asangiddwa nga alina passports 2 okuli alina passports 2 ez'eggwanga lya America mu kaseera ke kamu nga alina ne passport y'eggwanga Uganda. Ono yateekateeka obutemu era ng'obutemu bwe yali afunye destination wagenda Bussa. Obutemu bwe bwali bwakuggwera ku Gaba Ale Childhood Development Center era ng'obutemu engeri gya planingamu yali ateeseteese nga bulina kutuukirizibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna mu mwaka guno gwa 2026. Kya mukisa mulungi ku sayidi y'omutemu nga bwe yateekateeka engeri y'okukolamu obutemu era byatambula ne bituukirira bulungi nga bwe yabipulaninga. Nsaba nkusuniremu kamu tutandike. Okello Christopher obadde okimanyi nti omutemu mu butemu bwe yateekateeka okutuusa ku baana b'essomero ate yatuuka ku ssomero n'akubira ne Uganda Police ku ssaawa 5:20. Nkimanyi weewuunya. Omutemu Christopher enteekateeka z'ekikolwa ky'obutemu ze yateekateeka zaalimu n'okukubira poliisi era we zaawera ssaawa 5:20 olunaku lwanga 2 ogwokuna guno. Christopher yajjayo essimu eyiye n'akuba direct essimu ng'agikuba egenda ku ssimu ya emergency ya police. Katutandise engeri gye yateekateeka obutemu. Page 1. Christopher Okello Onyum ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa March mu mwaka gwa 2026 yapangisa emmotoka ey'ekika kya RAV4 namba UAM 645M era ng'emmotoka eno yagipangisa mu kampani emu epangisa amamotoka eyitibwa Trip Car Rentals Uganda. Ng'ennaku z'omwezi lumu Okello yavuga emmotoka eno ekika kya RAV4 namba UAM 645M okuva mu bitundu by'ekyanja ng'ayita ebbunga okuva mu bitundu by'ekyanja
n'avuga n'agenda Entinda, n'ava Entinda n'avuga n'agenda e Nakawa, n'ayita Ekibuli, n'avuga mpaka Kabalagala, n'agenda Ebbunga mpaka we yatuuka e Gaba. Ssaabatemu ono Christopher Okello Onyum ono ku lunaku lwe lumu Okello yakyalira essomero erimanyiddwa nga Gaba Early Childhood Development Center. Essomero lino olunaku lwasooka okulikyalira zaali ennaku z'omwezi 31 omwezi gwa March. Era ono ekyali kimututte okukyalira essomero yali agenze okusaba ekifo ky'omwana we admission nga ayagala badimitinge omwana. Era essomero lyakkiriza okuyingiza omwana we awo. Era Okello we yasisinkanira Namutebi Phoebe oba Feibe, omu kwabo bakeyateeka b'essomero lino, omu kubalabirira ekifo kino era nga yali amusaba amubuulire ku byetaagisa oba ze tuyita requirements. Era Namutebi Feibe yamubuulira byonna ebyali byetaagisa era n'amubuulira ne ssente meka ezisasulibwa buli muyizi oba buli mwana. Wuliriza, ennaku nnya emabega ng'Okello tannaba kulumba ssomero lino, yagula obwambe 4 obwakozesebwa mu kutta oba mu kutirimbula abaana. Owuliriza, obwambe Okello Christopher bwe yakozesa mu kutta abaana yabugula ennaku nnya emabega. Gwabadde alinamu akabuusabuusa nti Okello oba oli awo yaliba omulalu. Teri mulalu asobola kweteekerateekera kintu, era teri mulalu asobola kutwala steps ezirimu okusooka okukalikyulatinga ebintu bino. Wuliriza, ng'ennaku z'omwezi 2 ku makya lwe lunaku Okello Christopher Onyum lwalumba essomero lya Gaba Early Childhood Development Center. Yajja nga 31 ku ssomero. Bw'amaliriza n'abuuza biki ebyetaagisa, ne babimutegeeza, n'avuga n'addayo. Kati ng'ennaku z'omwezi 2 omukulu ono lwakola obutemu yakeera ku makya. Wuliriza, Okello yaddayo ku ssomero ku makya n'asasula emitwalo 19 ng'asasulira ku ssimu eyiye eya 07658 era ng'eri mu mannya ga Christopher Okello Onyum, era nga yali asasula ssente ezo emitwalo 19 ku ssimu ey'omukulu w'essomero lino era nga ye Miss Odong Anet Ago. Yali azisasula ku ssimu ye eya mobile money eya 0772 966 zava ku ssimu y'Okello direct, essente ne zigenda ku ssimu y'omuntu akulira essomero oba Miss Odong Anet Ago, emitwalo 19. Eyo page 1. Era bw'atyo Okello n'afuluma office Mbunambiro n'azzaako ekikolwa kye eky'okutta abaana abaali mu compound. Wuliriza, era ono yakozesa akambe okulumba abaana bano 4. Kati ku ssomero lino mu compound waliwo caretaker Miss Namutebi Feibe eyagezaako okuba nti alwana oba ayimiriza ekikolwa ky'omusajja ono Kalitima omutemu, wabula Christopher Okello Onyum n'amutiisatiisa naye okumugatta ku ebyo ebikolwa bye yali akola amabujje. Omukyala kwe kulaajana.
era n'ayongera okukola ekikolwa kye eky'okutta abaana kubanga yali amugambyeko yali atandise yali ali mu kumutiisatiisa nti naye ayinza okumugatta ku bulamu bw'abano baali mu kutirimbula. Era Okello yakwatibwa ab'ebyokwerinda aba church wamu n'abadduukirize abajja ne bayamba ne bakwata Christopher Okello Onyum. Omukyalo ono Miss Namutebi Feibe bwadda mu compound n'alaba ng'ekisajja kino kiri mu kufumita n'okutematema abaana. Omukyala ayagala gyayambe wabula tekyasoboka ng'ogusajja naye guwulira gwagala muyisaamu n'omukyala okwagala okukuuma obulamu kye yakola mu budde obwo kwali kusindirira nduulu. Era enduulu Madamu Namutebi gye yasindirira abatuuze abaali ebweru ba eyewitnesses be twasobola okwogerako nabo be baagenda maaso n'okuinterveninga oba be bajja ne bataakiriza ne basobola okuba nti bakwata omutemu ono nga bayambibwako ne security eya community church. Kakati ng'amaze okukwatibwa yagezaako okusuula akambe akaali kavulubanya omusaayi ke yali akozesezza mu butemu era baamukwata bwe batyo ne bamuggalira mwemu ku kiraasi oba mwemu ku kibiina nga bwe bakola ki nga bwe bamukuumiraawo okutuusa poliisi lwe yakola ki lwe yajja. Ono mu kukwatibwa yasangibwa n'essimu 2 oyo kalitima mwekatunuulira ng'akatalaba. Okello Christopher Onyum yasangibwa n'essimu 2 mu kifo era management y'essomero yaddusa abaana ku ddwaliro lya Ways Medical Center abaana gye balangirirwa nti bagenzi oba bafu. Poliisi yatuuka mu kifo era n'ekwata Okello Christopher Onyum. Bwetyo poliisi nga poliisi yazuula akambe akaaliko omusaayi akaali kakozeseddwa mu ttemu lino. Kakati bwe baali bakwata Christopher Okello Onyum poliisi okumujja we baali bamukuumidde wali mu kibiina oba mu kiraasi nga bamutwala ku kabangali ya poliisi bamuvuge bamugjewo, ensawo za Christopher Okello Onyum zawandukamu obwambe 2 ne bugwa wansi. Obwambe bwe bugwa poliisi nabo nebukwata nebwongera ku bizibiti. Ekizibiti ekyakasokali akaali kavulubanya omusaayi ne bagattako obujulizi obwakamba akalala obwambe 2 obwava mu nsawo z'omukulu oyo Saabatemu. Nga poliisi etwala Okello obwambe buno we bwagwa yabujjawo era bwetyo nebugatta ku bizibiti era poliisi nabo nebukwata nebutwala okwongera okukola okunoonyereza kwayo okubeera okujjuvu. Poliisi ya recordinga statement okuva ku bajulizi abaali ku kifo ekyo era ne bazuula receipt number 2958 nga yagaba community church era ng'eraga nti yasasuliddwako ssente emitwalo 19 ezaali zisasuddwa Okello Christopher Onyum ng'azisasudde ssomero okuyingiza omwana. Kati njagala owulire engeri omusajja ono gye yateekateeka ttemu lye. Poliisi bw'etwala Okello Christopher Onyum yamuvuga mpaka ku poliisi e Kabalagala era nga ono emutuusizza gye yamuwa oba gye yamufunira obujjanjabi obusookerwako olw'ebisago n'ebiwundu ebyali bimutuusiddwako abantu mu kaseera we baamukwatira nga yo poliisi tennaba kujja kwenyigira mu nsonga za ku arrestingani musajja ono. Obwambe obwasangibwa ku crime scene poliisi yabutwala mu forensics okusobola okukakasa nti bakola analysis ku bwo n'okuzuulira ddala ekituufu ekiyinza okugenda mu ripooti era ripooti yakusomwa nga eraga Okello Christopher Onyum bwe yateekawo ettemu lino oba obwambe buno bugenda kwatachingibwa ku fayiro ye gy'anaaba asindikiddwa oba gye yasindikiddwa already
mu high court yes ye court enkulu. Abaana bana abattibwa wano wali obulumi bwa buli muzadde baatwalibwa e Mulago mu ggwanika. Omwana asooka babatwala mu ggwanika ly'e Mulago for postmortem examination oba okuzuula ekituufu ekibaviiriddeko kola ki okufa. Jjukira nti poliisi ne bw'eba ekulabye nga waliwo omuntu akutte emmundu n'akkuba essasi oba kaabeere musirikale wa poliisi nga ye yakkubye essasi, omulambo gwe gulina okutwalibwa okwexaminingibwa okusobola okukakasiza ddala nti kituufu omuntu ono ekimujja embulamu bw'ensi libadde essasi wabula teyabaddemu na birwadde bye birala nti bye byamukutudde. Essasi litta naye waliwo lwe lisobola okumiisinga ne litakola ki ne litatta. Ekyo kyakulabirako. That's why yadde abaana baali bafumitiddwa era nga mu ddwaliro baakakasibwa nti bafu, walina okukolebwawo postmortem report oba examination okukakasa nti kituufu ekissa abaana bano lyettemu erikozingiddwa oba eripulaningiddwa ne liteekesebwa mu nkola omwami ono Christopher Okello Onyum. Omwana asooka amanyiddwa nga Etiku Gideon yalina ekiwundu kya centimeters 4 era ng'ekiwundu ekyo kyali ku sayidi y'obulago bwe eya ddyo right side. Wuliriza kati olabe ongeri omusajja ono nti yalina ekigendererwa kyengenda okubabuulira era ekizuuliddwa mu ebyo omulamuzi byatuwadde olunaku olwaleero. Omwana yasooka Etiku Gideon yamufumita wano mu bulago ku mukono gwange guno ogwa ddyo wano, n'amufumita akambe kagendera ddala mpaka mu centimeters 4. Centimeters 4 ziba nnene ziba mpanvu. Ndowooza abakyala bano be basinga okuzimanya obulungi naddala abakyala abaakulira mu Buganda. Centimeters bazibalira ddala nsonga eyo. Kati omwana yoyo asooka gwolaba Gideon Etiku. Bw'amala okumufumita wano ku bulago bwe kwasangibwako ekiwundu ekinene. Kwaliko omwana omulala Keisha Otim. Oyo nno ye mwana w'oli omusirikale wa UPDF. Keisha Otim omusiru ono naye tekimpabyeko, omutemu ono yamufumita ekiwundu era still wuliriza ku sayidi y'emu ey'obulago era ku mukono guno ogwa ddyo. N'amufumita ekiwundu ye akamba akakeke yamufumita kagendera ddala centimeters 9 mu buwanvu era ne kalekawo ekiwundu wano ekinene ku mukono gwe ogwa ddyo. Ekiso kino kyamuyitamu ne kigenda ne kikoseza ddala n'emisuwa ne kigikutula era bwe kityo ne kimuteekako ekisago eky'amaanyi. Omwami ono yakutula Keisha Otim ensi bagiyita nsingo, yamutema ensingo nga takozesezza luyimba lwa kapeke. Ono ensingo yagitema ng'akambeke yamufumita wano kayingira centimeters 9. Ye mwana oyo asooka awo mu kafaananyi ako Keisha bamuyitani Agnowot. Ffe tumuyita Keisha Otim erya Otim okoli bataagattako kibebi ekyo eky'emyaka 2 n'emyezi 6. So sorry. Kakati oyo ye yamukutulira ddala ensingo munda gye yagikutulira. Omwana ow'okusatu Seruyange Ignatius ono yamusindika ekiso oba yamufumita ekiso wano mu bulago ne kiyingira centimeters 14 era nga kyalekawo n'ekiwundu wano kungulu era naye ne kikutula emisuwa gye egy'obulago. Imagine abo abaana basatu abasse mu nziteemu abafumita mu kifo kimu baawula just buwanvu bwa kiwundu oba buwanvu bwa kyambe gye yakisonsekanga. Kakati omwana omulala Odeke Rayani oba Rayani Odeke ye yamufumita ekiwundu kya sentimita 9 era nga nakyo yakimufumita ekisa ekyo side za mbulago right side
era wano mbulago amabujja ago golaba kyannaku nti omusajja ono Kalitima yakwata akambe n'atandika okufumita abaana ng'amanyi exactly where to press the knife. Exactly. Nga tamisinga side. Kakasa obutemu bw'omusajja ono gwatulaba nti bwali buteeketeeke oba tebwali buteeketeeke, katugambe tali mentally okay. Yadde maaso awo ngenda kutegeeza nti report ekakasiza nti ono ali mentally okay. Omuntu asobola okusangawo abaana mu compound nattanga ku ngalo zino asalako olugalo luno. Kankuwa example. Onkakasa otya nti omuntu eyabadde asalako engalo za Naswi muntu mulalu? 2. Onkakasa otya nti omuntu ono eyazza atajetinza obulago bw'abaana side eya ddyo nti ekigendererwa kye tekyali kyakutta? So police okusinzira ku report gyetutte mu kooti olunaku olwaleero ekakasiza nti omusajja ono Christopher Okello Onyum yatta abaana bano ng'abatta mu nzita esinga okubeera enzibu, ng'abatta side emu ey'obulago. Zonna postmortem report zaateereddwa ku musango oba zaateereddwa ku foomu ya police eri namba 48V. Eyo postmortem report y'abaana bano abana ekakasa engeri omusajja ono gye yabattamu n'ebisago engeri gye byali bifaananamu n'ekituufu kye tuyita cause of death ekyatta abaana bano. Wuliriza, Christopher Okello Onyem yaggiddwako statement ku police era n'akakasa. Wuliriza, Ssaawatemu Christopher Okello Onyem yaggibwako police, yaggibwako statement ku police, wabula ono nga bamuggyako statement mu kunnyonnyola kwe ebigambo bino yabinnyonnyola ng'akakasa nti ye yatta. Ekisajja kyakakasiza ddala police because bwe bagamba nti statement bye weeyogerera police byeteeka mu buwandiike era bye byataakingibwa ku fayiro yo bye bigenda ewa state, bye biva ewa state ne bigenda ow'omulamuzi oludda oluwaabi bye lwesigamako. Kakati statement ya Kalimutemu Christopher Okello Onyum mwatunuulira ng'alina ekizibu. Omusajja yakakasa nti abaana yabatta era teyeegaana kubatta. Okello yategeeza nti bonna ye yabatta. Teyakkiriza bukkiriza nti yatta, wabula yakkiriza nti bonna ye yabatta. Ekifo we yattira abaana bano abasirikale abanoonyereza baakituukako era ne bongera okukola okunoonyereza ku ripooti eyo. Byonna bye baakola bye baanoonyereza babyataakinze ku fayiro ereeteddwa mu maaso g'omulamuzi olunaku olwaleero. Era okunoonyereza kwabatwala mpaka mu maka Okello Christopher Onyum gy'abadde asula. Okello Christopher Onyum abadde asula mu Katumba Village mu Kyanja Parish Nakawa Division nga gy'awangaalira. Ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna Uganda Police ne basajja baayo abanoonyereza lwe baakwata ekkubo ne bagenda mu maka mu apartment omukulu ono w'abadde asula. Kyannaku nti ne lwe bagenda okulaba Christopher Okello okola search w'abadde asula basanga ennyumba ey'ebbeeyi apartment teriimu yadde omufaliso kwasula. Can you imagine?
basanga enju muntu mwasula talinaamu yadde akafaliso, ayinamu suitcases ze n'ebirala nga bwe ngenda okubitegeeza. Bwe batuuka ekyanja gy'abadde asula, landlord we yamupangisa enju, bamuggyako statement, era statement ya landlord we bagyataakinze ku musango oba ku file number Christopher Okello Nyumu gyaliko. Mu maka ge, sina maka, wabadde abeera mu muzigo mu apartment, basangamu passports 2, nga passport 2 zonna za ggwanga lya America. Nakutegeezeza mu ntandikwa nti omusajja ono alina obutuuze bwa mirundi 2. So mu apartment ye basangamu passports 2 ez'eggwanga lya America, basangamu essimu 2. Ku crime scene bwe bamukwata bamusanga n'essimu 2. Kyokka ne mu maka ge oba ne mu kifo w'abadde awangaalira basangamu essimu mmeka? Essimu 2. Okosaako laptops mmeka? Laptops 2. Bannange tukozesemu ak'obuntu. Mulaluuki ayina amasimu 4 nga galimu ne password oba passcode. Mulaluuki ayina laptops 2 ng'asobola okuzikozesa era nga zirina n'ebyokwerinda. Wuliriza. Bano mu lipooti basanzeemu era mu apartment ye basanzeemu ne ripooti. Kati wano wakulu nkimanyi bwe nawe weddawe mulinze, basanzeemu ripooti okuva mu ddwaliro lya Sikeya IHK. Ne basangamu ne American driving permit. Owuliriza. Ripooti ey'eddwaliro eyasangiddwa mu apartment y'omukulu ono yagikola ng'ennaku z'omwezi 3 wano wakulu, omwezi gwa Desemba omwaka gwa 2025. Tetuli mu 2026. Omukulu ono abaana yabasenga ennaku z'omwezi 2 omwezi gw'okuna. Kakati mu bimu ku bintu ebyasangiddwa ewakaawe mu apartment mwabadde asula mwasangiddwamu report ey'eddwaliro lya Sikeya IHK, era nga report eyo ebadde eraga bulungi nti yakolebwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Desemba omwaka gwa 2025, era nga yakolwa psychiatrist okuva ku Sikeya HIK eyaweebwa wuliriza report eno yaweebwa immigration ne Ministry of Internal Affairs. Kati wano abaali batambuddeko musobola okukikola ki? Okukitegeera. Bwasinkana report kankibannyonnyolemu oba mu bimu ku bintu bye baasanga omukulu ono wabadde asula basisinkanamu report y'eddwaliro. Report y'eddwaliro eyo nga yakakolebwa recently December last year. Bwe bagenza okwetegereza report eyo ne bakizuula nti omukugu eyakola report eyo yagikola ng'ekigendererwa kyayo kyakusindikibwa ku immigration n'okugisindika direct eri Ministry of Internal Affairs. Si ekulirwa General Katumba Wamala? No, yes, General Kahindo Tafire. Yes, ekulirwa General Kahindo Tafire. Aha. Era yali eraga nti Okello Christopher Onyem, the accused, talina buzibu bwonna. Era n'omutwe gwe gukola bulungi. Era asobolera ddala okuwangaalira mu Uganda wamu n'okukoleramu. Ladies and gentlemen, the man is very, very okay. And he is mentally okay. Bwe yali ayingira eggwanga Uganda, report gye yava yali amaze okwekebejjebwa. Kubanga wano we yali ajja yali ayingira ggwanga ddala. Uganda tetuyingiza balalu bataze kujjanjabwa. Ono teyali taze Uganda kola ki? Kujjanjabwa. Yensonga lwaki? Yali alina okufuna medical report okakasa nti omuntu ajja mu Uganda mulamu. And therefore
psychiatry ekigambo kiganye tugende n'ekiriwo omusawo omukugu neyekebejja n'akakasa nti omusajja omutwe gwe mulamu era gukola bulungi and he is fit to live and to work in Uganda. Uliriza. Era mu medical interview eri mu report ekiraga bulungi nti teyalina buzibu bwonna. Omusajja yali okay. Kakati ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno ogwokuna 2026 Christopher Okello Onyum yekebejjebwa era nga yekebejjebwa PF 24 ye file medical report ye kwe bamwekebejjeza obutemu yabukola nga meka nga 2 kakati ennaku z'omwezi nga 7 lwe lunaku olw'ejjo ono bamwekebejjeza era ne bakikakasa nti wa myaka 39 era ne bakakasa nti talinaako buvune ate nga mukakkamu nnyo ne mu ngeri gy'abadde addamu ebibuuzo ali very okay ali fit ekitegeeza nti omusajja omutwe mulamu gusaza era nga Okello Christopher Onyum ali stede mu bwongo n'ekigendererwa ky'okutta yakyogera nti yali anoonya bugagga mukitegedde nina ebibuuzo. Christopher Okello Onyum yakkiriza n'ayogera nti ekigendererwa kye eky'okutta yali oba yabadde anoonya bugagga. Ladies and gentlemen, tulina okunoonya eyamutumya obugagga buno. Eyabumutuma ne mu 2018 natta omwana w'abandi Freeman. Ate omusango ne gutayingira kooti. Tulina okunoonya taata w'omwana ono okukakasa nti si ye yayambako Christopher Okello Onyum okufuluma eggwanga bwe yali yakamala okukola obutemu buno. Muzeeyi we ye mwami Asuman Onyum ate era nga musajja mugagga ayina akasente. Bino naalibadde sibyogera naye nkimanyi ndi muzadde busobola okera ku makya ng'ono oba sinakindi neeyamutuma kusomera omwana wange gy'asomeranga gy'agenze gy'alina okusanjaga kaviki kange. And therefore I have to be honest, mbabuulire ekituufu ekiri ku nsonga zino. Tugende mu maaso. Kyazuulibwa nti Okello omutwe mulamu olunaku olw'ejjo ripooti ya poliisi eri PF 24 yakakasizza nti omusajja mulamu era ripooti eno baagikutte ne bagyataakinga ku fayiro namba yani y'omusajja ono. Okello Christopher Onyum abadde nga atambula mu Uganda ne mu bifo ebirala eby'enjawulo emirundi egikola ki egiwererako ddala. Era police investigations ze yakoze ziraga nti Christopher Okello Onyum ku passport number A81859365 gye yakozesa okuyingira ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gw'okubiri February 2026 era ng'omukulu ono yayitira ku nsalo ya Uganda ne Kenya ey'e Busia. Teyayita Ntebe. Remember omukyala yategeezeza Flora nti mu 2018 Christopher Okello Onyum bw'amala okutta omwana we nga amutuza omuguu wa mbulago n'amubika n'akaveera omwana n'asuffocating n'aba nga takyassa. Omukulu ono bwe yava ebutabika yadduka eggwanga Uganda n'agenda mu America era yayitira Busia n'alinyira ennyonyi ku Kenyatta International Airport. Kyokka n'okuyingira eggwanga
omusajja ono eggwanga yali yingirira ku Busia wansi. Uganda teyagiyingirira mbwengula ng'ennaku z'omwezi 9 February. What is behind all this? Waliwo ekigenderero ekiri mu maaso kye tutannaba kubeera nga tukola ki? Remember, omuntu alina dual citizenship. Nandirowoozeza nti Uganda yali giyingidde freely. Kyali bibeeredde na kyangu nnyo okugiyingirira okugiyingirira Entebbe than okugiyingirira ku border. Naye n'olwokuba nti omukyala amwaccusing okuba nti bwe yamala okutta omwana we mu 2018 era yakozesa ekkubo lyerimu lya Busia, whereby waliba waliwo connections omusajja ono ezimuyambako okufuluma oba okuyingira ki. Naye ebyo tetugenda bikakasa because report eraga bulungi nnyo nti omusajja ono bawandiika ebbaluwa ekakasa ne Ministry of Internal Affairs nti omusajja ali fit, ali mentally okay okuwangalira mu Uganda n'okukoleramu. Uliriza. Omusajja ono driving permit number E6248586 yamuweebwa State of Virginia mu USA ng'ennaku z'omwezi 31 July 2025. Ekyo kikonfaminga ki? Kikonfaminga nti omusajja ono abadde ava mu ggwanga lya America. Ababadde bazirowooleza nti zaaliba allegations kakati zifuuse mboozi za ddala. Omusajja mu America ate mu Uganda. Era ne passport ya America ne passport za America inezi driving permit agirina. Era Okello Christopher Onyum abadde yakasaba license oba yali yasaba learners driving permit eya wano mu Uganda mu 2023 era learners permit eyo gye yasaba yaggwako 2023. Kitegeeza nti omusajja ono yalinga akomangawo nnyo wa Uganda. Kati omukazi bwakugamba nti 2018 Christopher Okello Onyum yali yatta n'afuluma 2019. Omusajja ono after COVID-19 yakomawo Uganda. Era we yakomawo yasaba ne learners permit. Ekitegeeza nti yali ayagala kubeera ng'avugira ku butaka wano. Uliriza. Ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa November omwaka gwa 2025 Okello Christopher Onyum yasaba era n'aweebwa certificate ey'okweyisa obulungi okuva mu Interpol and Public Relations. Okitegedde? Hey! Kano akasajja kabadde kalina record eraga nti keeyisa buki bulungi. And Interpol certificate gye yakawa yalaga nti kali very okay, keeyisa buki keeyisa bulungi. Abamanyi okukola Interpol balina okucheckinga criminal record yo balabo batoli muzi wa misango. Kakati report eya 2025 eraga mati Christopher Okello Onyum ng'omuntu ali clean. Kyokka nga 2028 alina omusango gw'okutta omuntu gwe yakola ki ogwamuwaalirwa ku poliisi. Kyokka kooti neetaguyingize. Kitegeeza nti waaliwo obukumpanya ku poliisi. Era tukkiriza nti waaliwo ebitagenda bulungi ebirina okuddamu okunoonyerezebwako ku Christopher Okello Onyum butya bw'atayingizibwa mu kooti ng'ate amaze okutta omuntu omusango gwe yaliko nga gwa mada. Yali amaze okutta omwana wa mwaka gumu n'emyezi 3 ng'atuze mutuge na miguwa n'amwambaza ne ekiveera n'aziira omwana. Ate n'atakoma okwo n'omulambo n'abaako waaguteeka n'agubikkako ebiti. Kakati kijja kitya nga Interpol ku criminal record ya Christopher Okello Martin Onyum teyasobola kuzuula nti omusajja ono yali akozeeko n'ekubutemu. Kyokka nga maama w'omwana akakasa bulungi nti Christopher Okello Onyum amumanyi bulungi era yatta omwana we mu kwaniya. Okay?
nga n'omwana gwe yatta mama w'omwana yali muganzi wa kitaawe mwami Asumani Onyum. Ogusembayo omuko ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokusatu 2026 Okello yateekayo okusaba kwe asobole okufuna Ugandan passport. Omuwulidde? Mwana anti mutuuze wa wano kati alina okufuna ne passport ya wano. Passport ya wano agisabye juzi wano mu gwokusatu nga 2. Era Christopher Okello Onyum alina akawunti eza banka eya DFCU ne Stanbic Bank. Polisi yazudde nga Christopher Okello Onyum addukanya sente ze ku simu eya 076 9582620 era ng'eri mu mannya ga Christopher Okello Onyum the accused, era nga abadde ayisaako sente entakera mu nnaku ez'enjawulo ne ku lunaku lwennyini olwanga 2 ogwokuna lwatta abaana, era yakozesa essimu ne banka okutransactinga oba okutambuza sente, era ng'ono abadde akozesa n'enkola ya mobile wallet oba wallet transaction mu Stanbic Bank ku akawunti ye etadisclosingiddwa, era nga azijja butereevu ku Stanbic Bank akawunti ye n'azizza ku simu ye eya mobile money eya 0769582620 nga ziva ku akawunti ya banka zidda ku akawunti ya mobile money. Ng'ennaku z'omwezi 2 olunaku olw'obutemu ogwokuna 2026 Christopher Okello Onyum yasindika emitwalo 20 okuva ku mobile money wallet ku ssaawa 5. Wuliriza, ku lunaku lwatta abaana yajja sente emitwalo 20 ku akawunti ye eya banka eya Stanbic n'aziteeka ku simu ye eya MTN. Ku ssaawa 5 n'eddakiika ezigwamu Christopher Okello Onyum yajja sente ku simu ye eya MTN 0769582620 n'azisindika butereevu ku simu y'omukulu w'essomero emitwalo 19. Ekitegeeza omukulu ono yali ajjayo exact amount zagenda okukola okukozesa charges n'ebisigadde gye emitwalo 2 gye yajja mu banka okussa ku simu n'okuva ku simu okudda ku simu y'essomero kwe yasasulira sente, era sente ezo yazisindika ng'alaga reason ensonga lwaki azisindika ku simu y'omukulu w'essomero eri CRR7 Ovumu. Owulidde? Era ku lunaku olw'obutemu yavuga okuva ekyanja n'atuuka ku Krokotawa n'agivuga okugizza ebbunga Kabalagala mpaka Gaba. Ku ssaawa 5 n'eddakiika 20 Okello Christopher Onyum yakubira police essimu ku emergency line yaayo eya 0323112112. Bazadde banange, buno obutemu bwali bwatendeke buteeketeeke. Amala okusasula ku ssaawa 5 obutemu bwenga agenda okubukola ku ssaawa 5 n'eddakiika 20 ye kennyini
ng'akozesa essimu eyiye eri mu mannya ga Christopher Okello Onyum, ajjayo essimu agikozesa okukubira emergency line ya Uganda Police eya 032 3112 112. Kyonna kye yali agamba police tekinnaba kumanyikibwa. Kyonna kye yali akola ki? Agamba police. Saawa 5:2 obutemu bwali tebunnakola ki? Tebunnateekesebwa mu nkola oba obutemu bwali buteekeseddwa mu nkola? Ekyo kibuuzo nkibalekedde. Mulowooza bwali buteekeddwa mu nkola oba obutemu bwali tebunnateekebwa mu nkola? Remember, bwe bamukwata bamuggalira mu ki? Mu classroom. Poliisi esobola okukola ki? Okumusangawo. Kati ekibuuzo ekitali mu ripooti gye nsoma, Christopher Okello Onyum essimu yagikuba amaze okutemula oba essimu yagikuba tannatemula? Awo nze naawe entambula ya Okello okutuuka okutta yaggiddwa ku CCTV cameras ez'oku nguudo, era nga CCTV footage oyo naye bamwataakinze ku fayiro ye. Kwebyo ebigenda ogendewo omulamuzi mu kkooti enkulu yenna anaaguyita okugweyimbamu. Buno bwe bujulizi kkooti bwerina oba poliisi bwerina ku mukulu Christopher Okello Onyum. Poliisi erina obwambe obwakozesebwa n'obwasangibwa n'omutemu ono. Poliisi erina postmortem report ezikakasa okufa kw'abaana abattibwa. Poliisi erina bank statement okwatambuzibwanga ssente even n'olunaku olw'okuttibwa. Poliisi erina payment receipt oba receipt eyasasulwa ku ssomero Christopher Okello Onyum gye yali yeerimbikamu okuyingiza omwana gw'atalina kuba talina mwana. Era poliisi erina driving permit y'omukulu Christopher Okello Martin Onyum, erya Martin teririiko. Poliisi obujulizi bw'erina ne passport ezasangiddwa mu apartment omukulu gy'abadde asula. Poliisi erina CCTV camera footage ow'oku nguudo alambika engeri omukulu ono gye yabadde akola ki? Gye yabadde atambulamu. Era poliisi erina ne mobile money transactions, entambuza ya ssente ng'eyita ku ssimu ye. Obwo bwe bujulizi sofa poliisi bwerina bwe yeesigamyeko. Ladies and gentlemen, kiki ky'olaba ekimiisinga mu byonna by'owulidde? Kiki ky'olaba ekitagatta mu byonna by'owulidde? Kiki ky'owulira kye wandyagadde kitunuulizibweko eriiso ejjogi mu musango guno? Omwana agamba asaddaaka kufuna ssente. Batugamba kitaawe mugagga muki? Muvundu. Akyogerako si yakireeta, nekyenjogera tekiina bujulizi era siina gwennumiriza. Watya nga taata w'omwana ono alina kyamanyi ku ttemu ly'omwana? Watya nga bino biri out of court. Mbuuza, watya nga? Kyakubiri, lwaki ngamba nti watya nga taata w'omwana ono amanyi ku ttemu lino? Ekisooka, ani yayamba Christopher Okello Onyum okufuluma eggwanga we yakola obutemu obwasooka? Kyajja kitya mu Interpol report gye yakola mu background y'omusajja ono, criminal record ye, okubulamu murder case? Kubanga Interpol report ya 2025 2023 eraga nti omusajja ono talina nsonga yonna, talina record mbi, era ne bamuwa ne certificate econfirminga nti abadde muntu muki? Mulungi. Ani abulankanya omusango ogwasooka ne gutayingizibwa mu bitabo bya gavumenti
ng'omusango gwa mada. Ani ya facilitatinga olugendo lw'okujja Christopher Martin. I mean Christopher Onyum. Elia Martin simanyi lwaki linesibyeko. Okuva e Uganda. N'akozesa ensalo ya Uganda ne Kenya Busia. Kyokka ate n'emu kukomawo nga 9 February omwaka guno alyoka akola obutemu bwe buno nga 2 April. Omukulu yayita ku board eyo yemu. Tekitulowoozesa nti waliwo connection ku boda. Omukulu ono nga it's just one call away. Naingira nafuluma. Tabanga tata wa Christopher Okero Martin, I mean Okero Onyum, musajja mubede. Nga asobola okukola se. Era se neewulirwa. Pavini. Noonyeza postmortem report y'omukyala gye yatulaga. Tufunemu amanya ga IO eyali ku musango gw'omukyala. Ogifunye? Egifuna ogiteekewo ogidisplaying. Endaba amanya g'omwami oyo. IO ku police Ekwaniya eyali mu musango gw'omwami ono. Kiki ekyamulobera okukwata fayiro okugitwala ewa state agende atwale Christopher Onyum Okero mu kooti mu 2018. Ebibuuzo weebiri. Bino ebibuuzo temulina kutunuulira. Yes, thank you. You bamuyita Afande Owen William. Temutulowooza nti it was one call away. Eyalagira Afande. Omukazi nga bwe yagamba. Case ne bagikwata, ne bagizingazinga, ne bagisuula mu guluka. File number y'omusango gizeeyo waggulu Pavini eri CRB 003/2019. Era nga bakulaga DIP yali Owen William. Ye police chi officer. Oshitegedde. Era nga eddwaliro erya Kwaniya RFS Center 4 lye lyakola postmortem report era lye lyakakasa okufa kw'omwana Freeman eyatibwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa December 2018. Byenjogera si byanjwa, birina evidence. Lwaki sibata? Ebibuuzo nammwe bye mulina tutandikirawo. Giweka like sharinga nkugambye y'olwalero mugisharing. Nze Vicky atakumira mpera abansisinkanye n'abempala n'abanyongerere yebbali nsobola okuweereza eggwanga. Mweraba. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fwe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.